Tauba Muslim Charity Uganda kibiina kya bwannakyewa ekyesoolayo okudduukirira abantu abatalinamu asirizi okwetoolera ebitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Twebaza bannakyewa abatudduukiridde n'ensimbi enkalu kw'ossa n'ebintu eby'enjawulo ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Twebazaamu akensusso abantu bano wammanga RDC Haji Badiru Sebyala, Hajati Hanifa Namubiru Ekyengera, Afande Mulindwa Abudu Wamala Ennateete, Hajati Hanifa Nakazibwe Ekidumule Mugomba, Honorable Emmanuel Kalulesengo, Honorable Silvia Nayebale, Kosane Haji Abudu Mukasa Eggombe Butambala. Temujjango okwo era webasabira n'abantu abalala abagala okubeeyungako omulyango muggule mwanirizibwa. Okumanya ebisingawo kubira director ku 0775 55 64 00. Tauba Muslim Charity Uganda ku lw'omuntu